Ai Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olwaleero alidde Mutama akangudde ku ddoboozi n'ataama agambye nti waliwo Abatagala Bwa Kabaka bangi abakanudde amaaso abaagala okubusaanyaawo era nga bano bakola buli ekigwanidde okulaba nga basaanyaawo Bwakabaka bwa Buganda kuba tebabwagala. Bataddemu ensimbi mpitirivu nnyo okulaba nga Bwakabaka bwa Buganda busaanawo. Kamono mwe muli okuteekawo ebirimolimo ebitagasa ebitalina makulu bye basindiikirizaamu abaana ba Buganda mbu bagende emitala w'amayanja bakube ebyeyo ne bayisibwa ng'abaddu naye ng'ate abaana ba Buganda tebalina kye bafunamu bakomawo nga tebalina kye baggyeyo n'ekimu okuggyako ababatwala bo be bafunamu olw'ebigendererwa ebyabwe. Kati nno agamba nti abavubuka temuddamu kuva mbyalo waliwo kaweefube munene ow'okuwamba Obwakabaka nga bayita mbyalo gye muvudde. Abagambye musigale mbyalo eyo mukole emirimu gyonna gye mukola mu byalo mulime nti Obwakabaka bwe bweteefuteefu okubatuusaako buli ekigwanidde okulaba nga bubakulaakulanya. Ssaabasajja Kabaka agambye nti ebiri ku nnyanja tebimusanyusa. Abavubi abaazaalibwa ku nnyanja nga balina okuvuba kati baagobebwa mu mulimo gw'okuvuba ekitegeeza nti waliwo kaweefube munene okulemesa abavubuka okukola emirimu nti kati abo abali mu bukulembeze balowooza abavubuka bagenda kulyawa. Agambye kinayagala kikome amangu ddala amangu n'embiro tayagala kuddamu kukiraba nga abavubuka bagaanibwa okugenda mu nnyanja okuvuba. Ai Ssaabasajja Kabaka era alidde Mutama n'agamba nti awezezza emyaka 30 naye kino kitegeeza nti emirimu gye gitandise butandisi bw'abanga awezezza 3 ku Nnamulondo ne Yesu Kristo yatandika okubuulira enjiri nga wa myaka 30 kati naye akalaalise nti ku myaka 30 gy'awezezza ku Nnamulondo y'abajjajjaabe emirimu gye gitandise butandisi bagenda kumuwulira. Agambye nti mwenna gye muli abaana ba Buganda muyina okufuba ennyo okulaba nga mulwana naddala abavubuka nga temutwalibwako nsi yammwe kubanga waliwo abeesomye okugibatwalako era nga muyina okulwanirira nnyo enfuga eya federo okugabana obuyinza mu Uganda wano Obwakabaka bwe nga busobola okwekolera ku mirimu gyabo era bukulaakulanye abavubuka baabo ne Uganda ekulaakulane. Olwaliro Kabaka munyiivu, olwaliro Kabaka mukambwe, olwaliro Kabaka ebigambo bye si byangu kubanga alangiridde luno tiwakudda mabega mugenda kumuwulira. Kale kambawo ebigambo bya Ai Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nammwe mubiwulire. Omukulembeze w'oludda oluvuganya mu Parliament bannaalinnya abalangira n'abambejja Katikkiro wa Busoga Katikkiro w'Ettoolo baminisita ba gavumenti eya wakati baminisita b'Obwakabaka abakiise ba Parliament abakiise mu lukiiko lwa Buganda abataka abakulu ab'obusolya ab'amasaza n'abaami ba Kabaka bannaddiini abakulembeze ab'ebitongole bya gavumenti eya wakati abagenyi abakulu ab'enjawulo abagenyi baffe mwenna mbasaasidde enkuba era mwebale okubeera abagumiikiriza. Njagala okwebaza abo bonna abatuleetedde amakula abo abavudde mu masaza mu bitongole eby'enjawulo n'abantu aba bulijjo n'emikwano gyaffe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala.
twaniriza abagenyi baffe n'abantu baffe bonna abazze wano olwaleero mu Lubiri. Bazze butwegattako nga tujaguza n'okujjukira amatikkira ag'emyaka 30. Twebaza Katonda atukuumye emyaka egyo era n'atusobozesa okukulembera abantu baffe. Ku mukolo guno twagala okwebaza n'okusiima abantu mu biti eby'enjawulo mu biseera eby'enjawulo abaakolerera ennyo Obwakabaka. Okusooka twebaza n'okusiima kungi abantu abaavaayo nga nabbe yakutuyingirira ne balwanyisa era abamu ne bafiirwa obulamu bwabwe. Mu abo mwalimu abalangira, bannaalinnya, abambejja, abataka, bannaddiini, abakungu, abasuubuzi, abaserikale n'abantu aba bulijjo. Abo balwana ne bakuuma ekyoto nga kikyayaka mu Bwakabaka. Abantu abo kwe kwalukirwa enteekateeka z'abantu baffe buli gye baali okulwanyisa effugabbi nga tetwerabidde n'abaakekkeza ennyabo. Mu kiti kino twebaza abataka n'abakulu bonna abaakuuma omwoyo gwa Buganda ogutafa. Okumalira ddala emyaka 27 era oluvannyuma ne bakola enteekateeka zonna ez'okutikkira Kabaka mu kiseera ekyo. Newankubadde ng'ebbanga lyayitawo lingi ng'emikolo tegikolebwa, naye baakola nnyo okulaba ng'emikolo gyonna nagikolebwa mu butuufu bwagyo. Era Kabaka n'atuula ku Namulondo. Era mu kiti ekirala twebaza nnyo abo abaawereza bwe twatandika nga bakola nga bannakyewa nga n'ebikozesebwa tewaali. Bano mu butetenkanya obungi baateekawo embeera eraga nti Obwakabaka buzzeewo era nga kirabika nti weewaawo weebuli. Twebaza abantu bonna abaawaayo ebiseera byabwe era n'ensimbi okutambuza Obwakabaka.
newankubadde ng'Obwakabaka bwaddawo naye tebwafuna buyinza okukola emirimu nga bwe bwakolanga edda okuviira ddala ku ntandikwa yaabwo. Okuva edda bajjajjaffe baalina omwoyo ogukolera awamu era nga batetenkanya nnyo. Omwoyo ogwo gwe gutuyambye okukolera awamu nga bajjajjaffe bwe baali. Tusobodde okwerwanako mu byobulamu ne mu byenfuna era n'embeera z'abantu baffe bonna okutwalira awamu n'ebyobulimi tubizizzaamu amaanyi. Kino kiraga nti bingi bisoboka okukolebwa era kino kyoleka bulungi lwaki twettanira enfuga egabanya obuyinza abamu gye bayita federo. Mu federo buli kitundu kyekulaakulanya. Awo nno Uganda nekulaakulana. Ng'oggyeko ebyenkulaakulana bwe byenfuna, Obwakabaka bugassa abantu baffe nga buyita mu mipiira gy'ebika n'emipiira gy'amasaza. Kaakati tusibirira abantu baffe entanda. Obwakabaka bwaddawo era tubwagala nnyo, naye waliwo abatabwagala. N'olwekyo Temubongota abavubuka tubaagala nnyo
era mutulaze omukwano n'obwagazi. Era mu essuubi lya Buganda. Wabula twagadde okubalabula ku nsonga nga bbiri. Ensonga esooka, temuva mu byalo era temutunda ttaka lyammwe. Gumuyikiriza n'okukola ennyo tujja kubayamba okubatuusaako enkulaakulana eyo yonna gye muli. Ensonga ey'okubiri, temubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka. Okutwalibwa mu mirimu mu nsi ez'ebunaayira abantu baffe gye bayisibwa ng'abaddu era n'abamu ne bafiirayo. Abo ababatwala okukola ebweru tebalina kirungi kyonna kibabaagaliza. Tewali na kimu yadde. Emitima gyabwe si mirungi naye bo bakifunamu nnyo. Nga mmaze ekyo njagala okwogerako ku nsonga ey'obuvubi. Mu kiseera kino omulimu gw'obuvubi gugootaanye nnyo. Kino kikosezza abantu bangi naddala abavubuka, kubanga abavubuka bangi baazaalibwa ku mbalama z'ennyanja era kwe babeera. Abavubuka nga tebasobola kuvuba kiba kya bulabe nnyo eri eggwanga, era abavubuka abo bayisibwa bubi nnyo. Ensonga eno kisaanidde ekolebweko mangu. Gavumenti yaffe ejja kwongera okuwagira abavubuka ng'ejjayo ebitone byabwe mu mpisa n'okwekulaakulanya. Tukubiriza abantu baffe beeyongere okubeera obumu n'okulowooza ku Buganda ey'enkya. Abo abasoma Bayibuli mujja kumanya nti mu kitabo kya Lukka atugamba nti Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali yakamala emyaka 3. Ekyo kyekitegeeza nti omulimu ogwaffe gwakatandika butandisi.
mbasiibula nga mbagamba nti Mukama abakuume, nsanyuse okubalaba, mwebale nnyo. Engalo za bene n'enduulu. Engalo za bene n'enduulu. Ssaabasajja abagambye nti katandika butandisi. Katandika butandisi kakola ki? Tuwagire ebika byaffe tunyweze Namulondo. Mu budde buno nga bene agenda okutugabula, ngenda kusaba abasanyuka sanyu cultural performers ziwune zivuge bene asiimye. Sound tuddizeeko emizindaalo. Yes. Abange sive wano wali omwengo. Mwenge guno guwoma nnyo sive wano. Bigambo bya Aibene Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ebigambo bibadde binyuvu, ebigambo bibadde bya muwendo, bigambo birimu eggumba, birimu ekinogezi. Agambye Obwakabaka bwaddawo kituufu, mwalwana nnyo abaana ba Buganda ne muzzaawo Obwakabaka bwammwe obwamala emyaka egisoba mu 2 nga tebuliiwo. Naye okuva Obwakabaka bwe bwaddawo agambye tebulina buyinza. Tasobola kukola ku nsonga zammwe, tasobola kubateerawo mirimo, tasobola kubakulaakulanya, tasobola bakolera nguudo mu Bwakabaka bwammwe, tasobola kubazimbira amasomero mu Bwakabaka bwammwe, tasobola kubateera ddagala mu malwaliro kubanga talina buyinza. Ng'ate yandiyagadde byo mubeere nabyo nga mulina eddagala mu malwaliro nga mujjanjabwa bulungi, nga enguudo namu bulungi kwe mutambulira zonna mpeeweete, nga ebyenjigiriza bya mutindo gwa kika kya waggulu, era nga Obwakabaka bwogerwako mu bitabo, era ensi yonna ng'eyogera ku Bwakabaka bwa Buganda. Naye nti Obwakabaka bwaddawo naye tewali buyinza. Waliwo abo abeefuula ababwagala naye nga tebabwagala, bangi ababulwanyisa. Mwe mubwagala ne bangi abatabwagala. Kabaka bwagamba nti mwandisigadde nga eriiso lyammwe liri widely open, ng'eriiso lyammwe liggule mwenna Abaganda. Agambye abavubuka ba Buganda temubongota, temusumagira, tabayita kulya ddyo, musigale nga mulaba ng'eriiso lyammwe muliggudde, nti waliwo ebigenda mu maaso mu ggwanga, temubuzaabuzibwa. N'abo ababalimba n'obulimo okubatwala emitala w'amayanja muleke ensi yammwe, nti bino bigenderere, baagala muleke ensi yammwe bo bagyeddize. Era agambye temugeza ne muva mu byalo, nti bwe mugenda ne mutunda ettaka lyammwe mu byalo, mbu nno mugenda mitala w'amayanja kunoonya nsimbi, muleka mutunze ettaka ne mwonona ensimbi nnyingi okugenda emitala w'amayanja, kyokka ne muyisibwa ng'abaddu mu nsi ezitali zammwe. Agambye abo abatwala bo balina we bafunamu kinene nnyo nnyo, kyokka ate gwe batutte n'oyisibwa ng'omuddu tolina ky'ofunamu. Ate n'ensi yo n'esigala ng'efiiriddwa ng'ettaka lye walitunda waliwa abatamanya ngamba. Agambye temutunda ttaka, temuva mu byalo, temulimbibwalimbibwa kudduka mu nsi yammwe kugenda mitala w'amayanja, musigale ewaka. Era agambye temubongoota, temugeza ne muzibiriza ne batwalako ensi yammwe. Waliwo Abatagala Bwa Kabaka, mulina okubaŋŋanga okulaba nga mulwanira ekitiibwa ky'Obwakabaka bwa Buganda n'ensi yammwe. Ebigambo bya Kabaka leero munnange tebibadde byamannyo wenu, tebibadde byakusaagamu, leero azze nga munyiikiwavu. Kabaka yakoma okwogera ebigambo bino ndowooza yali 2019 lwe yali mu Lubiri e Mengo, era n'atabuka nnyo ku baana ba Buganda abattibwa lwe baali beekalakaasa olw'okukwatibwa kwa Kyagulanyi. N'agamba baani abatta abaana ba Buganda,
bani abatta abantu basaana bakwatibwe bavukangavvulwe. Awo nno we byasobera ate Kabaka waffe n'afunamu embeera etaali nnungi. Ebbanga ly'amaze eryo nga kyayogera bigambo Abaganda bamusuubiramu ne kati abizzeemu ate buto. Era asuubiza nti katandika butandisi. Emyaka 3 gy'amaze ku Nnamulondo ne Yesu Kristo kwe yatandikira okubuulira enjiri. Ati naye agamba egigye 3 gy'amaze ku Nnamulondo kati katandika butandisi bagenda kumuwulira, bagenda mwekuulira mu mulago ku luno. Bannange tusiimye nnyo ayi baffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Omukama Katonda yebala okuba nti akutukuumidde era tukusabira ayongera akukuumire ddala obwakabaka bwaffe butuuke ku ntikko bukulaakulane era bwogerweko mu byafaayo ensi emitala n'emitala buli omu obeere ng'ayogera ku bwakabaka bwa Buganda. Obwakabaka buno bwakabaka bwa muwendo mu nsi yonna ate bwakabaka bwa maanyi bukirimeggwa mu nsi yonna. Naye ababuulirako ennugu be bangi abawiyiyiza enkwe buli olukedde kulaba nga babusaanyaawo. Ne Kabaka Mutebi atugambye aduumidde tetubongoota tetwebaka. Nange sigenda kwebaka sigenda kubongoota ku bwakabaka bwange nja nange eriiso kulikanulira ddala. Kale ebyo Kabaka byatusabye tusaba tubiteeke mu nkola. Bannaye tuleke okutunda ettaka ly'abajjajjaffe kuba bw'oba tolina ttaka oba tolina bwakabaka oba buweddewo. Bannange tuleme okuva mu nsi yaffe okugireka okugenda emitala w'amayanja okukuba ebyeyotwisibwe ng'abaddu. Tusigale ewaka tulime, tusigale ewaka tukole ebyo ebinaavaamu ensimbi n'okukuma obwakabaka. Tojja kulwanirira bwakabaka bwo nga oli mitala w'amayanja, kijja kuzibuwalamu. Ne bw'onoba nga wooli ojja kukola kyonna ekisoboka okulaba ng'olwanirira ensi yo, okulaba ng'olwanirira obwakabaka bwo. Ssaabasajja Kabaka ebigambo byatusabye atugambye tube bagumiikiriza obwakabaka bwo bugenda kukola buli ekisaanidde okulaba nga tufuna mu bye tukola, okulaba nga tufuna obutale bw'ebirime bye tulima, okulaba nga enguudo ezitutambulizaako ebirime nnyonjo era okulaba nga buli ebyetaagisa nga ggwe okukola kyonna ky'okola mu kyalo nga kiri weekiri obwakabaka bugenda kufuba okukukwasizaako. N'olwekyo mugumire mu bifo mu byalo byammwe, temutunda ttaka lyammwe mulime ate era mube bagumiikiriza. Bigambo bya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda atabuse olw'amagye agali ku nnyanja agateekewaayo agalemesa abaana abazaalibwa ku nnyanja okuvuba. Agambye bano abaana gwe mulimo gwabwe baazaalibwawo, bataata baabwe bajjajja baabwe baazaalibwawo era gwe mulimo gwadde bakola ebbanga lyonna nga bavubi. Gwe bw'ogenda ku nnyanja n'obagaana okuvuba oyagala bakole ki? Agambye kyayagala kikome mangu na mbiro. Tayagala kuddamu kuwulira amagye nti no gaaganya abantu okuvuba ku nnyanja etali yaago. Abagambye bajaamuke baleke abantu bavube bakole omulimu gwabwe ogwo gwe balina okukola abaazaalibwa ku mbalama z'ennyanja. Olwaleero nno Kabaka eddoboozi lituuse eri abo Abatagala Bwa Kabaka bwa Buganda abakoonyi ewaluma. Babadde bamanyi mbutabimanyi era mbutajja byogerako naye abakoonidde ddala wali wasinga okusiiwa. Mukama Katonda gwe guluddene Namugereka taata taasa kuuma Kabaka waffe. Nsiimye nnyo nange mwenna abaddewo mwebale kubaawo. Omukama nsaba bankuumire tunaaba tuddamu tuwaye mweraba.